Kakati wagala okumanya twakoma tukoze akalango abantu bajja mu rehearsals za filimu bantu bajja auditions baziryamu tuli mu field tuli mu kuzannya already abantu bajja n'abaagala okweyongera tubaaniriza naye nga already tuli mu field yeah. Twabadde tuli awo nga twala ku TikTok ennyumba amatiribona etambula mbu ya Mary Butter tujja kunoonyako tukubuuzeeko nina ennyumba amatiribona gye ngenda okwaniveiling as soon as possible mukama nkoze bulungi ennyumba eyo yo gye twalabye etambula ku social media gye mwalabye si yange naye nina eyange ogijje mu mikolo gino gy'okuba omanyi bakuyita kati maama ye nze emikolo gye ginzimbye emikolo gye ginjagaza endongo kyova nze seevumangako ndongo bannange omuyimbi yenna ali eyo ng'azala wa band music nga golooza mbu simanyanga biki nze ndi mukyala eyalemera mu band music nafiirwako n'emikwano nno ajo gigamba yegooliroko naye hey right now band music mikwano kye gye wafiirwa yagifiirwa mu budde kira gyali no nga girowooza nti bata twasoma naawe tuli ba .com gw'oyimba band music oyimba nga bali you get my point nensigala ku mulamu atatange bwe yali ambeereramu hajjalu naye aŋŋamba bata yimba bwoti so right now bampita mama mikolo because yenze mama mikolo era ndi proud okubeera mama mikolo bannaye abaana mwagale nnyo band music oyo mumuteekemu ebirungo ebiwaana abaami kuba abantu bawasa buli lunaku